Gamba kye bayita levo olunaku olwaleero nga tugenda mu weekend. Ejo kwabadde kwanyura kwa Rema Namakula ne Dr. Mza Sebunya. Bigambo biyitinganye bingi nnyo abantu babadde fere bize ku social media, WhatsApp, Instagram, Viber ne walala wonna. Bali bize bawandiika buli omu kyayagala. Naye njagala kwogera ku kigambo levo. Gwali kusimba oteekwa okumanya levo yo. Mwogwa. Etuluba mwogwa. Amasa kwoli. Neddaala kwoli. Eyo yerevo gye twogerako. Mukazi gwe oli mu maka, bawo yakuwasa muli mu ruumu emu. Era mwagalana, naye wabadde ku TV ku sipaaka ku Bukedde ku NBS ku NTV. N'olaba okwanjula kwa Rema, n'ogaana n'okufumba ekyeggulo. Ng'era olaga, toli mu mativu olwabbaawo gaana okwanjula. Musajja gwe, oli ku simu yaawo, oli ku radio yo, oli ku TV, walabye ku kwanjula kwa Rema, naawe n'oyagala okuvimba, oyagala naawe okola okwanjula ng'okwa Rema. Kyokka enfunayo teyenkana ya Rema na Dr. Amza. Bannange mumanye levo zammwe, mugenda kwavuwala olw'okwanjula okwagala okusanyusa abeewaabwe bw'omukyala, mugenda kwavuwala basajja mmwe nga mwagala okuvimba eri mikwano gyammwe, mugenda kwavuwala mubeere mu mabanja olw'okuba mwagala okusanyusa ababaliraanidde mu kidaala. Manya levo yo nga tonnayanjula. Era nga tonnayanjula, sooka omanye ssente z'olina nga tonnatawaanya abantu na kaadi na pulijeezi. Mututawaanya. Tubeera bize naffe tulina ebizibu ebitutawaanya, naye ate ne mututawaanya ne puliji ne zifuuka puliji. Omuntu bw'oba tonnaba kutuuka ku levo eyanjula ku ssente zizo, totawaanya bantu na kusondera. Kwatawo ssente zo ziraga abantu bagambe miliyoni 4 ziizino, nammwe kwe muba mwongereza. Naye gwe nojja mu meeting tetuyinaawo yadde 10, mwagala tandikira ku z'abali mu meeting. Bane mulekeraawo tutawaanya. Ate bakazi mwe mugenda kudibira ku nzigi, abasajja bagenda kubagoba mu maka gaabwe lwaka akamanyiro ke mutandise. Abagundi bamwanjula, nze lwaki tebanyanjula? Bw'oyina kaki?